buli mubaka bamuwadde millioni 10. Now when Museveni was bringing this system which I disagree with, Jete ya PDM tibuli parish bajiwe millioni 10. Abafe mweno parish okaje tulimu muloza mulimu abantu mu parliament. Naye abo okubajja mu bavu bagamba babwe sente za PDM nga beewola newole ziriko ne interest ya 6%. Tens of thousands of people are borrowing, are given 100 million. They are only borrowing, they have to pay it back with the 6% interest. Naye ate ababaka ba parliament boba million 10 siza akuzayo, siza akwewola, siza akusayiningira za mankwetu. Naye nga kyekizibaweeseza kunyigiriza abantu baabwe. Basose ne begaana, netayibwa ne yegaana, but thanks to age. Emando yabandika n'erinnya Museveni ku mutwe w'ebbaba n'avaayo n'agamba sente nazibawadde, because he doesn't see anything wrong with that. Now we're waiting to see what Taiwa says, because all of them say it's wrong. They even threatened to sue Right Honorable Joel Senior. So that is where we are, ladies and gentlemen. These are not only words. Attach sentiments to these words. Attach meaning to these words. 100 million every member of parliament. Now there are 529 members of parliament. Could be some 100 million. That is roughly, that is 52.9 billion. Almost 53 billion shillings. How much change can that money bring in the health sector, in the education sector, in infrastructure and others? Let's try to break it down. 1 billion musatu Museveni yazikutte nazuwa bamemba ba parliament bamwe bonna oba munfuna bulungi yakutte billion 53 naziwa ababaka ba parliament basobole omuyamba okuumira bannayuganda mu makomera, kubanga Museveni weapon gyasigaza yokka okutulwanyisa ye kooti y'amagye. Nti bajja ne bagamba kana kofira kenyambadde kyambalo ky'amagye ne bakutwala mu kooti y'amagye. Ekooti y'amagye chief justice waayo ye Yoweri Museveni. Ensonga lwaki kooti ensukulumu yasazaamu okuwozeseza abantu abatali basirikale mu kooti y'amagye, kubanga si kya bwenkanya, tebasobola kufuna fair trial oba kuwozesebwa kwa mazima na bwenkanya. Lwaki? Kuba omuntu yennyini abasire gwe muvuganya naye ate gwe ba appealingira gye bajulira ye Mwami Museveni. So ayagala mmwe ababaka ba parliament mudde mu mukwasa obuyinza okuumira bamakete mu kkomera. Kyandibadde tekyewunyisanga era tekinyiiza nnyo singa kiri ku babaka ba NRM bokka, kubanga basinga mu kubbo obwongo bwagwadde ne buva mu bwongo mu mutwe ne budda mu lubuto. Naye kino yakikoze ku babaka bonna n'aba opposition. Era njagala mumpulirize bulungi. Ntandise nebaza Honorable Mwanga Kivumbi, kubanga ye n'obukulembeze obwabaddewo nga siriwo ne Honorable Senyenyi taliwo, bavuddeyo n'okusalawo ne bawandika ekiwandiiko nti ababaka abo abeetantala abeesamba obuli bw'enguzi buno basse omukono ku kiwandiiko ekyo. Tubebaza abaffe bonna sebo basayiniza, si bonna kyetunaba kutuukawo kati nkyajja. People power, our power. Tetwakomyawo basebo ne bannyabo, kuba n'okusayininga obusayininzi tekimala. Bwabaawo obubbi oba obunyazi obwabaddewo, okwegaana obwegaanyi tekimala. Okwegaana ye sitepu esooka, sitepu ey'okubiri kukakasa nti tewabbye otya. Kye tulina wano ffe bwe busobozi bwaffe okuvaayo ne tuvumirira ekikyamu. Twasobola ne tugaana okukola ekikyamu ate ne tukivumirira. Buli mubaka, kati wano njogera n'aba National Unity Platform,
tukusuubira buli mwaka okusitula eddoboozi yo ery'omwanguka okuvumirira obubbi buno. Anaasigala mu kasirise tujja kumanya walidde era tujja kusanga eyalidde. We expect every member of parliament to come out firmly in no unequivocal voice and condemn this theft. Waliwo betumanyi already bwettakyamalirako budde neguno gogenda okuba omukisa okumanya n'abalala. Sente zino baganda bange sobola kola ki? $1.53 billion. According to government records, Kiruddu, apparently Kiruddu spending $34 billion okuzimba eddwaliro ery'ekibuddu. Eddwaliro abasinga kumwe wano lyemutunuuliranga lufaano. Naye ate n'ezo baali bazongeddemu nnyo nga bolaba oluguudo lwa Northern Byobwa Express bwe lubeera nti lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Bakuzina eze France n'eze China eziyita wansi w'ennyanja luno baagamba lwe lusinga ebbeeyi. Kuba mu gavumenti ya Museveni, gavumenti bwe bayigulanga ttemu eyinza okugamba eyituguze miliyoni ali. So okusinziira ku mbalirira ya gavumenti ya Museveni, Kiruddu yamalawo biliyoni 3.4. Ne okusinziira ku research Honorable Ssenyonyi ne banne gye baakola ne bakomparinga n'amalwaliro ge gamu okwetoola ensi yonna ne mu region wano Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala, eddwaliro eryo nga lisobola okuzimbibwa ku biliyoni 14. Kati njagala ku biliyoni 53 ababaka ba parliament baalidde amalwaliro ameka? Njagala buli wootuuka ku mubaka wa parliament mubuuze gw'omu ku baalidde eddwaliro lyaffe. Tukitwale nti okusobozesa Museveni nga Museveni abeebaza okujjako gwe obugagga bwe obw'emmwanyi n'abussa mu ngalo za famire ye, era okusobozesa Museveni okusibira baganda bo mukomera naawe kennyini nti baagala kwata zaake bagameze nga tozifaanana ez'abasirikale nga bamutwala mu court martial. Okumusobozesa okukola ebyo, okusobozesa Museveni okukumira Machete Yasini ne Kalanzi ne Umaru Kato n'abalala bonna bonna mukomera nga kwesa kooti y'amagye. Tafaayo kikyayonoona mu Uganda. Yakudde amalwaliro ga Kiruddu ameka n'agawa ababaka ba parliament ne bagalya. Bwe tubeera twogera nga tukomparinga ku bubbi bano abantu bwe bakola, omuwendo gwa ssente gwe babba, bwe zijja ne kugamba ono omusajja yabbye oluguudo lulamba, kyaba yakoze kuba ssente zikola oluguudo bw'azibba n'aziteeka mu nsawo, ababbye oluguudo lulamba. Kati bano tebabbye malwaliro gokka, babbye obulamu. Gwe omuntu bw'afiira Kayensi Center 4 oba bw'afiira mu ddwaliro nga tewali ddagala oba nga tewali musawo, abo ba MP be baba babbye obulamu bw'omuntu. That is where it is. Njagala muki understanding mu ngeri bwetyo y'engeri yokka gye mujja okumanya ki kye muluuzinga, era bwe munaanyiiga ne mukyusamu bwe mujja okumanyira ki kye munaaba mukyusizza. Awo we tuli bassebo ne bannyabo. Betty Kamya akyogerako, ye kennyini Betty Kamya ya IGG yabagamba Uganda temuli mu mbeera eno kubanga sente zikola ebintu bino teziriwo. No, sente weziri, n'esente zibbibwa abo abantu ab'olubatu, abasobola okubba buli kimu ne bagenda kati bakwatiddwa ku mukono. Abantu abo tebawera 3.5 ne bakozesa bano ababalya mu ngalo okugumira mu mbeera eno. Amakyaga leero mbadde nyumyako ne Honorable Ssenyonyi n'akulira kintu ekinyiiziza oba nkibagambe